Endobeso. Kuchenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Wange mukwano nkulamusiza nnyabo kale sebo nange nkulamusiza nnyo sebo mpiti wakadimana mayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano nga nabano wedda we tuli wano tuzze obulamu buli butya obulamu bwe butyo tebweyagaza nnyo kiki nkeera bwe nali nkugambye nabiraba wano naye nze nabiwulira naye njagala obinyonyolemu n'abawuliriza basobole okutuwa ku magezi bannaaye mukwano nali nina amaka genkolamu ag'omugagga kati mukola mu maka ag'omugagga omwana w'omugagga nga obimanyi naawe nanneegwanyiza nankwana kati we yankwana ne tubeera ng'ekintu tukikwasaganya omwana yali abeerera ddala awo waka yalinga abeerawo yali musajja mukubukavubuka kiki kale era si mukulu nnyo okutwaliza awamu nga naye abeerawo waabwe esebo okay kati munnaye mukwasaganya ensonga nenfuna olubuto naye mukufuna olubuto luno omwami oyo mwegayirira mpe ku buyambi tayagala kumanya anegayiriza bwegayiriza kankikinale embuuzeemu esebo kakati oli makaago kati nze navaayo anti nga saagala nnyo ntabuka ya wakaawo kuba yaŋŋamba soogeranga nti no ndi lubuto lwe okay olubuto baalutegeera abaawaka tebanaba dutegeera maama we abeeraawo ne taata we wali okola abeeraawo naye ate woba ofunye olubuto lwaki wewali tosobagamba kati wavaawo obuviwe anti kasi ye kasita kitegeera nti ndi lubuto yali agambeerewo kuba nti anfunisizza olubuto nti akufunisizza olubuto naaku kati we yakugjawo yakupangisiza teyampangisiza era nze neefaako kati obeerawa mbeere ne wange opangisa esebo mpangisa ate ng'ewaabwe gye nali nfuna kasente ana ebintu nga bizibuzibu kakati gwe sente kati ezikubeezaawo ozijjawa bannange neeyiya bweyiya kuba buli omukubira essimu abeera mu kuyomba tayagala kukkiriza nze naye mbadde nsaba mumunjogereko naye akuwe sente oyagala buyambi oyagala ki njagala mpe sente ate ne laavu yo njagala kuba njagala tukuze olubuto lwaffe laavu ensebo omuvubuka ekitegeeza omwagala mwagala ssebo naye bw'oba omwagala munaye tewaba mutawaana lwakuba ate kakati bw'oba waddukayo eri nga tebategedde simanyi kuba kati omwana bajjajjaabe tebaamumanye nze njagala nnyo bamumanye naye yatono yakyagaanye olubuto lwa bbanga ki lubuto lwa myezi 7 emyezi 7 luba lukuze esebo lukuze yakoma ddi okuwa ku buyambi bannange ebbanga liweze nga tampa liweze esebo kale tovaako kamukubye ndaba kuwa n'ennamba eriko kayizi esebo ye kayizi ye mukwano yoyo kayizi kale tovaako katumukubire twogereko naye wano kale sebo kati bino ogenda n'olaba abasawo ku bino bye bagamba nti omukazi w'olubuto agenda n'alaba abasawo Hello. Mwami Kayizi. Sebo. Nkulamusiza ta. Tutenkanya mpozi mweyo. Je tuli kakati. Yes sebo. Tufunyeemu ko obuzibuzibu. Ate butya muganda. Yegwe Mwami Kayizi. Nze sebo ne sinaba kutegeera sebo. Okay, kakati nze bampita kadima namanja ne kabogoza tukubidde okuva wano ku Beat. Sebo. Ku radio. Sebo. Oyina omuwala gwe bayita Mire. Mire. Mira atugambye nti yali akolako wammwawo n'amala okukola n'afuna olubuto. Neba ne mira ate ebintu abitutte kumpe okiki. Okay. Omumanyi. Okay, kakati. Mira atugambye nti wamufunisa olubuto. Naye okuva lw'omufunisa olubuto tomuwa buyambi wamugamba aveewo yali akola we yajja akasente n'agenda kati ali mu kweyiya bambi alina akazigo waabeera naye obuyambi tafuna ate buli wakubira essimu omukambuwalira si kumukambuwalira mmere namugamba ekyo kukolera akimanyi namutegeeza buli kimu ekyokukola kitya akimanyi ye kennyini sijja ddu kunnyonnyola mu details naye ekyokukola akimanyi anti kaakati muzeeyi
kakati ekisinga buyambi kati guwamu ekyokola kyalimu obuyambi n'okubeeramu amatankane kubanga nze ebintu bwe byantabulira muganda wange kati yasazeho obitwala kumpewo kati ng'ate ekyokukola akimanyi ebintu nze kasita namusanga ate akukuta n'ekitange akola ki yali akukutamu n'ekitange naye ne byensobera kakati okukuta kutya yali ate naffe yali atugasse nze n'ekitange ne taatawo ne musanga akukuta n'ekitange ddala ddala nga baagalana ne mubuulira ekyokukola kakati atugambye ebyataatawo tabitugambye naye atugambye nti era wamugamba n'omugamba simanya aveewawo toyagala lubuto wali balumanye ekyo nakimugamba nga nabyo nange nfuna okwekengera mu mutima ne mugamba era ekyokukola sijja kunyonyola bingi ye abantu byadde kuponze sijja kugenda mu bingi nnyo naye ekyokukola okay kakati taata tukole bwe tuti n'emmere kwali ku layini mmere wange sebo wali oyagala muzeeyi wamma olaba we namwagalira nali sinaba mwagala nga tonatandika kwagalani kwagala kayizi ye nga sinaba kwagala kayizi kati we nayagala kayizi ebyamuzeeyi n'embita katokiraba gwoyina akapima nti muzeeyi yali talina waazuuse mu byembuto okitegeera lwakyanga nedda muzeeyi taluliko olubuto lulo kayizi muzeeyi tabiriimu ekyokukola okimanyi tonteeka mu buzibu nedda olubuto lulonze mpa obuyambi njagala tukuze olubuto tolina kyoŋŋamba nagenda okukwagala nga muzeewo twetadda myezi ng'ena emabega mire kanjagala nkubuulire sijja mu kwetotola ku bintu bingi nnyo ekyokukola okimanyi va mu byemyezi ena bwe bitusazeho bitwala ku mpewo naye nzisinga gyengenda byongerayo kwogera bingi ku mpewo ekyokukola okimanyi mire ekwegayiridde ndeka nedda mukwano nkwegayiridde ndabiira n'olubuto olulo si lwa taatawo owaayi onadduse mire wange sebo wali ate weebaka ne muzeeyi wamma nedda oya muzeeyi nali nabita kakati lwaki wayagala ono ng'okimanyi ate ne muzeeyi w'omwagala kati olubuto oba lwa muzeeyi nga tomanyi nnyini lwo nedda olubuto lwa kayizi nagenda okutandika okwagala kayizi ng'ebya muzeeyi twabita dda muzeeyi yakusooka muzeeyi yeyansookako yeyankwana naye kakati nagenda okulanga ebya muzeeyi nga si myaka gyange ate ng'oli omwana ankolera ekiriyo nga gy'emyaka gyange ono kayizi ye ne kakati ompulidde agamba nti ekyokukola okimanyi bannange kiki kyeyagamba okole bannange sina we mbannyonnyola mulina ekintu kye mwateesa bannange mire wangi kiki nga toyatula biwanvu okay kale biba biwanvu katugendeko mbawuliriza tulabe amagezi ge batuwa Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabugusa kuchenda mukaga muchala mire ekintabuli ky'omuziki byebyo abadde atya wangi ese nyabo yenze birungi ebuwanvu yep. mire naye alimba nnyo bannange omusajja nawe yeeganye naye omukyala alimba nnyo bannange yayenda nnyo yagatika ensonga webale nnyo munaffe BFM kadima esebo salamu alaykum wakum salam wa rahmatullah agamba kinda mayanja ne kabogo tuli mukwano bannange mbagala nnyo naffe bwe tutyo sebo amanya nze Haji Kasule Kabowa ye Haji ne bambi omuvubuka mutuufu kuba oyo abeera maama we okuba nga bambi yagendayo nga omuvubuka tannaba kumanya kati oluvannyuma bwamala okizuula nti akukuta abeera ne taata olina kukita buti haja tuwuuno omwana wa nnyawo wanjajati bamazemu amaanyi g'ekikazi ogawulidde gasindikire nze gaba gakuweddemu amannya ajati namponye Kabowa yajati yoyo omwana buzaabuza abantu nawe mukirano gennyini babeeremu n'akapima ddala kayizi wadduka munyanja sigadde yajati namponye Kabowa yenze kadi ankabogoza sa mone nyimba mwende zisinga okwokya togivaako BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga oyenikwaniriza mu kukozesa empeereza y'abantu